Yes, nkulamusizaako mukwano gwange najje sinzo bango otuwuliza bwe bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Jeno Muhoozi Kayini Rugaba avuddeyo ne yeetondera bannamawulire. Jeno Muhoozi Kayini Rugaba avuddeyo ne yeetondera bannamawulire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza ku ebyo byonna bye mwalaba ebyagenda maaso mu Kawempe North. Oli ku Yugi Updates TV nyongera okujjukiza gwe atanaba kubanga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Mwe abali mu gandalo lya weekend bakulisayo nnyo gye mubadde ate mmwe abagenze ku church nammwe kimanyi obubaka mujja busangako mwe bali kwekuumira ku mayingo mmwe abali mu diaspora. Simanyi oba mmwe musabako ddi naye nammwe mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Nkiwa nammwe gye muli yonna musabirayo abasiraamu nammwe mbatumiddeko ekisiibo kigenda kitya gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Jeno Muhoozi Kayini Rugaba avuddeyo ne yeetondera bannamawulire oluvannyuma lw'okukubwa naddala munnamawulire yalabirwako nnyo ku social media oyo wa Soroti avuddeyo n'abagamba nti nno twetonda byonna ebyagenda mu bukyamu naye twesanga nga tuli mu masekkati ga friendly fire yakiyise nga friendly fire bannamawulire kye baayitamu okubwa emiggo okubuzibwawo kusibibwa yakiyise friendly fire n'abagamba nti nno naye temufaayo tekigenda kubanga kiddamu kubaawo tekiriddamu kubeerawo era n'atwala okwetondwa kwe n'agamba agenda funa olunaku abakyalireko bannamawulire bano asobole okubanga ayogeramukko nabo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Naye bo bannamawulire kino bakirabye ng'ekintu ky'okubadduulira ekyokugamba nti nno yali friendly fire. Simanyi wootandika kukola friendly fire n'abantu abatalina wadde ekissi abatalina wadde akasengo ate okimanyi bakola mulimu gwabwe. Simanyi gwe ate wootandika kujja buvumu n'otandika obbakolako ataaka. Wabula olunaku lweggulo yavuddeyo n'agamba mbu simanyi ab'ebyokwerinda bali bagezaako kubanga beetaasa mbu nga bagezaako kubanga beetaasa okuva mu bawagizi ba National Unity Platform abali bakasukira amayinja ensonga bakibeekanga nga bali mu masekkati ga friendly fire saako ne bannamawulire. Olowooza otya ku nsonga eno ya Jeno Muhoozi Kayini Rugaba okuvayo ne yeetondera bannamawulire ate ng'eno mu ngeri y'emu wali mu kubadduulira? Nkwanirizaako mu comment section gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Yesigwa atanaba kubanga otwegattako kiri ali wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko osobole okubanga naawe otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbaagaliza weekend ennungi mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV mukwano gwange yonna gy'oli. Yes, oli ku Yugi Updates TV kw'osinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali yampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Updates TV mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwe bali kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya naawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga
namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo ya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobola okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera wekanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebibatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.